Richard naye yabaaki Mukubireko. atalirowooza jjo naluli nti n'ensonga nkulu ebintu ebibeera siriyasi n'atabifaako kubitwala siriyasi nakubye bwadde simire n'awoza nzijanzi ntuuse tuli mu kuyomba ate muyombera ki wakangamba emirundi emeka nti ojjojjojja naye gwe tigolowooza ebintu byannirawo gwebizanyisa kege nagamba Endagamuntu yange yaggwa kati nga nina ogenda tese manye nti efuna ebbaluwa eraga nti nali mbaddeko Endagamuntu gwe layini ebeera waliwo bwogimanyi olimba naawe olimba ate nekyakyenderalikiriddemu sisiwa nti mu kooti banakkiriza bayinza okwagala kulaba Endagamuntu kwakonteko kafaananyi naye gasi kuliko nti nininanga kweri kati olw'obudde tumaze bwaki ate nebbaluwa yannira naye ebyakooti biyinza ozibuwalamu bagundi mwagala era n'olwaleero mwagala musoke bamuzzeeyo mukomera ono yeyagala okufuna Endagamuntu tafunanga yeyita muto ndeka era mukama ono bwebiba ebibyo biyiseemu ofunanga akadde ne weewummuzaako nze n'ondekeraebbaluwa yo bagimpadde sitaani yekyengamba nti bali bagambye olina kuba nga olina ki ng'olina Endagamuntu kati nze nina ebbaluwa yannira era nze kyekiŋŋaanya nange singa eryange teyagwa naalibadde tugezeseeko kweno tugezeseene olupapula anti lweri balumanyi luliko ne stampu zaayo abasirikale bwe banandabako bajja kumuta golowooza biri byakuta buti kulwokuna luli lwaki bamuzaayo lwaki bamuzaayo nga tetulina mweyimirira nga tetulina Endagamuntu abeyimirira twaliwo naye nga tetulina Endagamuntu ate olwoba olina obweyimirira bwoba tewali Endagamuntu naye baba naawe olimba gweosuula otya Endagamuntu omuntu omukulu yangwako bugwi ate obudde oba okugigoba ne bubula banange akantu katono nnyo bwe kato kasibye muganda wange zerekerawo kunyombesa byotamanyi kikigwe lwaki onyombesayombesa tuli ku byamusango mubuulire tuli ku byamusango byamusoka guno gusika meeza gumenye enjala wabaki enjala kati enjala kyekikuwe nnyo bannange olisi muganda waffe ekyo kiwedde sente zebasaba ayogera kimu bibiri ngasika emeeza okugenda nga tukolaki nga tukitwala mu akawunti tetulina kuzisasula wali ku kooti lindako ekya sente sokoleke kasozi oyo atera okunyamba oyo yeebuzaabuza nawe toza kasozi toteeka kasozi mu bintu bino osanga ayizo tuyamba namwe emiro bayina Endagamuntu kasozi muleke nze kasozi ambeererawo nnyo kubira kaddunabbi bwakiri kubiramu kaddunabbi mu kifo kya kasozi kuba kasozi eyo loosi okubirani kasozi okujja kweyimirira waffe wakwata okubire kaddunabbi ekikulu omuntu alina Endagamuntu nze kati kasozi munywanyi wange tayinza kundeka mbuzi naye Mukama Katonda yes wana kasozi nze ati kati nsonga zamusoke ate bamutalo libaali baagala bamukiriza okumweyimirira naye nga tetulina Endagamuntu eyange yagwa wano tanasaza neya Richard nayo yagwa yagirina olina otuyambe yes kati oliriddawa anti bamuleeta ssaawa 8 nakitegedde oyo kasozi nedda erabika netwaka yeyekyange kati bane tukola tutya ekya sente wamba bamuleeta ssaawa 8 bano tusinkanewo amina ku kooti tweyanziza jangu n'Endagamuntu kale basi goba tajja kusobola akkiriza kati tukwate sente eri emu eba emala ye kati tukwate sente zigenda mu kooti ezigenda mu banka singa mufuna omuntu atuwolayo kuba kati nze siyimiridde mutandise naye mwe batalirumirirwako omutima numirirwa nze nabadde muyujja n'emitwalo 3 era gyona byagenda olinawo mmeka polisi boda olaba bwentero zitereka tewali naye mwe bannange omutima ogwomugwaddi ate gwelaba ebintu byo byonna bigudde olaba empisa ebi olaba effutwa laba kadi zigudde agambye talina Endagamuntu ogiraba ogiraba empisa embi we ziri mu bantu gwe eyo Endagamuntu yange nga musoke muganda wo
wamma nagijjayo baba olimba. Netumala tu na wiki sibitu da